Mwebali nnyo baganda bange kubanga muli wamu naffe wano ku the buzz UG wabula kyemukola kyamaanyi soko subscribinga abo batuna bakusubscribinga onyegene kukadde wano okawo wali amawulire aga latest gonna kweyagala kumanya mu entertainment mu current event mu kimu kyonna kitambula mu ggwanga Uganda naddala mu mbeera eno gye tulimu eya campaign baganda bange wabula ate ekiriwo kati Dr. Jose Chameleone oyo gwe mumanyi oyo ono ayagala ekifo kyo Lord Mayor we Kampala avuddeyo nakola statement. Chameleone avuddeyo n'ayogera nti ye agenda kwegatta ku Bobi Wine mu kuwenja Akalulu nti agenda kwegatta ku Bobi Wine mu kuwenja Akalulu. Wabula mukimanyi nti naye Chameleone kenyini naye ali mu kunoonya Akalulu simanyi oba anaamalako simanyi oba ekintu agenda kibalasinga atya naye nga tetunaba kugenda nnyo mu ebyo katusoke tulabe mwene embeera eyabaddewo wiiki eno byonna tusoke tuwayewayemuko ebyagenze mu maaso mweno wiiki. Nga bwe mukimanyi nti abantu bagenda mu maaso n'okunoonya Akalulu Akalulu kabonna kabindabinda 221 abantu abeegwanyiza ebifo by'enjawulo bawenja Akalulu abantu abeegwanyiza ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga lino banoonya Akalulu omuli Bobi Wine, Museveni, Mugisha Muntu n'abalala bangi. Naye wabula mweno nga tutandike no wiiki olunaku lubadde lwa 2 Bobi Wine owa NUP ne People Power yakwatibwa yali agezako kunoonya Akalulu naye yakwatibwa poliisi nga bagamba nti Bobi Wine ono teyagoberera amateeka agateekebwawo ekitongole ky'ebyobulamu n'akakiiko k'ebyokulonda. Bobi Wine bwe yakwatibwa ku lunaku olwokubiri baamukwata ne bamusibira enalufeenya gye baamusibira wabula yavuddeyo olunaku lubadde olw'ejjo. Naye ate abantu bafanizi bwe baawulira nti Bobi Wine bamukutte abantu baavaayo olunaku lwali lwakusatu ne batandika okwekalakaasa era okwekalakaasa okwatwala ennaku zaali 2 mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Abantu bangi bafiiriddwa obulamu twalabye poliisi ng'ekuba abantu amasasi akavuyo kabadde kamaanyi baganda bange wabula bantu bangi abafiiriddwa kati saa zino amawulire ge tufunye galaga nti abantu abakafa naye bali 50. Naye tetumanyi oba ekyo kyekituufu ekiriwo wabula tukyageza kukuŋŋanya information tukyanoonya information tulabe kituufu ddala abantu abafudde bali bameka n'abalala bangi bali mu malwaliro bali mu Lago ne Mengo amalwaliro ag'enjawulo abatusiddwako ebisago mwene embeera eyabaddeyo okwekalakaasa. Twalabye abantu bafudde bangi muganda wange wabula katusasireko famire z'abo abantu abafiiriddwa kuba nange mu kitundu ky'embeera side z'enasa n'ebintu byabadde birungi kuba nalabye abantu 3 bebafudde mu embeera eriwo bebakubiddwa amasasi abantu ababadde ku mirimu gyabwe ekyo muganda wange wabula poliisi nayo abantu bavumirira ebikolwa bya poliisi byalaze kuba police teri professional ekyo byonna nga tetunatandika kunoonya Akalulu era abantu bali babyogerako nga balaga nti embeera eno poliisi egenda kikola etya era still abantu balina okuŋŋaana kati era byebyo ebimu bye tutandise okulaba mu mbeera eno ey'okunoonya Akalulu 221. Mujjukira bulungi nti n'ababaka bamu batwala ekiteeso ne bagamba nti Uganda bwe bateri ready okuteekawo Akalulu okutegeka Akalulu basoke balindeko enembeera eya COVID-19 esoke eveewo naye bagamba nti no ekintu kijja kusobola okukikola okukimaintaininga. Naye nga kirungi Bobi Wine yasobodde okubanga avaayo. Bobi Wine ye bamutadde naye ate ne bamuteekako amateeka nti Bobi Wine bw'anaddamu okunoonya Akalulu alina okukuŋŋaanya abantu abatasuuka mu 200 naye ate abantu balina okuba nga buli omu ayambadde masiki ne social distancing weeri. Embeera eriwo muganda wange bantu bangi bavuddeyo ne bavumirira ekyo kikola nti lwaki opposition yokka kuba obutambi bubadde butambula nga tulaba mwami Museveni wa NRM ng'anoonya Akalulu naye nga still abantu nabo bakuŋŋaana era waliwo omusajja omu yakoze statement nagamba nti Museveni bw'alaba abantu nga bakuŋŋaanye nga ba NRM ye tabasisinkana. Kati abantu ne beebuuza nti Museveni butabasisinkana naye nga bakuŋŋaanye ekyo kiyinza okubaleetera obutafuna bulwadde. Kati no ebibuuzo biri awo muganda wange ye embeera sinungi wabula olina okwebeereramu buli omu gyali olina okwebeereramu kyekyo muganda wange wetuli wano ku the buzz UG okuweereza buli kimu ekigenda mu maaso era tugenda kutwala mu buli mbeera yonna eya campaign mpaka tukutuuse ku lunaku lw'okulonda tukuwe updates buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kyekyo muganda wange naye mwebereremu mukuma amateeka ate mukuma eddembe togenda mu kwekalakasa muganda wange kigenda kuviirako kufiira obulamu olekewo famire yo olekewo abaana bo baganda bo kyekyo mulina okubeera steady. Wabula bwe tuba tuzeeyo ku kyatuleese nti Chameleone yavuddeyo n'akola statement mukimanyi bulungi
yavayo n'alonjinga campaign ze officially yali wali Kawempe kuba Chameleone ye yakulira ku kaloke Kawempe yagamba ati no campaigns oba okunonya Akalulu no kutandikira ewaka gye nakulira muhaso gye natandikira era yaddayo wali Kawempe gye yakulira mwala baba palaso baganda be nera ne mutabani wa bebe kuli yavayo n'agamba ati ye agenda kusupportinga Dr. Jose Chameleone mu kuwenja Akalulu akoba road mayor we Kampala wabula nga bwe nagambye nti Chameleone yavudeyo nakola statement nagamba nti no ngenda kwegata ku Bobi Wine tunonya Akalulu era embera yona mugiraba eriwo yavudeyo nagamba nti nange ngenda kwegata ku Bobi Wine nga bwe kinchi ekitegeeza kino baganda bange mukimanyi bulungi nti Chameleone naye yomu ku abo abayimbi abamanyi mu ggwanga Uganda era abalina ba followers bangi bwavayo nakola statement yagenda kwegata ku Bobi Wine kitegeze kintu kigenda kuba kyamaanyi nnyo wagenda kubeerawo change ey'amaanyi era emabega kwawo Chameleone yavayo n'agamba nti bebe cool alabika tamanyi manyige yagamba nti bebe cool ono bebe cool ayina aba supporters bangi bwavayo naye neegata ku bantu babulijjo na neegata mu struggle era ayinza kuletawo change nene naye yagamba nti bebe cool alabika tamanyi manyiga ayina yengo muyimbi era ye yavudeyo n'agamba nti agenda kwegata ku Bobi Wine mu struggle bawenja Akalulu naye ate simanyi oba n'amalako bagenda kibalasinga atya wabula kino ekintu kirimu ebirungi n'ebibi kubanze bwe ndaba ekisokera ddala tusoke tutunulire ebirungi ebirimu Chameleone bavaayo neyegatta ku Bobi Wine mu kuwenja Akalulu kiraga nti bafanizi bagenda kubeera bangi abantu bonna badde basupportinga Chameleone bonna bagenda kwegatta eno ku Bobi Wine bonna bagenda kunganya abantu bangi mukimanyi nti Chameleone na yomu ku bayimbi aba bamanya bali kati bavaayo neyegatta ku Bobi Wine era obuwagizi buba bweyongera era ndowooza ne Bobi Wine kino kijja kuba kimusanyusa wadde emabega kwawo Chameleone bamu makadi ya NUP nagamba ati nino kujja independent era yasalawo aje independent naye agamba kyali mu struggle kirungi nnyo okuvaayo n'agamba nti agenda kwegatta ku Bobi Wine omuyimbi munne bakozesa amaanyi ge balina era mu entertainment balabe nti banonya Akalulu ayambako ku Bobi Wine era kino kiba kimwongera maanyi kiraga nti era obuwagizi bugenda kweyongera ku side ya Bobi Wine kyekyo muganda wange wabula bwe tuba tuzeeyo ku negative effects ebigenda okuvaamu muno kiraga nti Chameleone babavude agenda kwegatta ku Bobi Wine era kiraga nti abantu bagenda kuddamu bakungana ate okusuka kwabo ababadde bakungana Bobi Wine wali mumanye nti era Chameleone naye agenda kwegatta ku Bobi Wine kati abantu abadde bakungana badenga bangi nnyo naye era kati bagenda kweyongera kati abo bujja kuba buzibu amaanyi era kiraga nti tebagenda kugoberera amateeka agatekebwawo akakiiko by'okulonda n'ekitongole ky'ebyobulamu nga bwe mukimanyi nti obulwadde gye buli era Bobi Wine bamuwadde bamugambe nti sebo okuddamu okukungana olina okumanya nti abantu tebasuka bibiri ate bali mu social distancing ate ne mask bayina kati olwo Chameleone naye baba yegase ku Bobi Wine kyekinabaawo era kati abantu bagenda kungana bangi simanyi oba police oba kino akakiiko by'okulonda kagenda kukola katya okumanya nti ka controlling eno situation inabeerawo Chameleone kyavudde n'ayogera nti ye agenda kwegatta ku Bobi Wine bamanye nti struggle bagigusa wabula ye Chameleone ng'omuntu simanyi oba ye agenda kubalasinga ati embeera eno kuba mukimanyi nti naye ayagala ekifo kye bwa road mayor agenda kutambula ne Bobi Wine banonya Akalulu ate naye wano Elias Lukwago ba Ragadi bamuteeka ku pressure era naye alina okuwenja Akalulu alina okumanya nti kino ekifo kye bwa road mayor we Kampala akiwangula kati simanyi oba ekyo kintu agenda kibalasinga atya nga banonya Akalulu akake wano naka Bobi Wine ng'omukulembeze w'eggwanga kyekyo ekiriwo muganda wange bibye bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda era entertainment ne politics kati bitambula wamu abantu bamu bava ne bebuuza nti nga tumaze okulonda kye kinaabeerawo 2021 mu entertainment abayimbi banaasigalawo omuziki gunaabeera gutya omuziki gunaabeera gw'amaanyi kuba abantu basinga bagamba nti politics erina engeri gyeyingiriddemu entertainment industry era abantu abamu batandise okupredicting embeera bagamba nti abayimbi abamu kigenda basuula tetugenda abalabako 2021 nga Akalulu kawedde abantu beebuuza Bobi Wine baba ayiseemu ng'omukulembeze kye kinaabaawo n'abalala ne beebuuza nti bw'aba tayiseemu mbeera ki enaabeerawo nga tumaze okulonda wabula bibyo ebibuuzo ebiriwo naye kyolina okukola muganda wange olina okumanya nti weekumira wano ku The Buzz UG kuba buli kimu ekiri era bwe batonaba ku subscribing asoko subscribing awo onyige ne kukadde
awo ojja kuba osobola kufuna buli kimwe kigenda mu maaso mu ggwanga. Oba olina business yo oyagala kulanga naffe wano ku The Buzz UG, tulina platforms zaffe nnyingi, tulina Facebook page The Buzz, era oba osobola tufuna oba ku Twitter yaffe, era tujja kuba awo tusobola kuba nga tukwasaganya bulungi embeera yonna, naye nga tukyaliwo, tuvaako nze ne ttiimu yange tukyafumba.